tugenda komawo twongere okutunula ensonga z'ebweru w'eggwanga wabula tugenda tandikira ku Isirayiri. Ssaabaminisita yavuddeyo n'ategeeza nti ebyo ebyakkirizganyiziddwako byabadde wakati wa Amerika ne Iran, si wakati wa Isirayiri ne Iran. Nabo balina ebigendererwa ebyabwe. Kati kyategeeza nti bagenda sigala nga bakuba. Jakakabuuza. Leka naawe. Jakakabuuza. Omumerika tatekewo mbeera n'agamba nti musajja gw'Omuyisirayiri enzikiriziganya zaaliwo. Bino bye bayita ebyobufuzi. Nsaba ompuliriza bulungi nga sinagenda na kufuna lwendo lw'amazzi katutangaze ku nsonga eyo. Munda ebyabufuzi. Mpulira. Ebiseera ebisinga kyayogera si kyategeeza. Kyategeeza munnabyabufuzi omutuufu takyogera. Wabula kyayogera kyavuddeyo okubategeeza. Si kyabategeeza. Ebiseera ebisinga si kyabategeeza. Kyategeeza tayiza kyogera. Era tokyamuukiriranga nnyo. Nga munnabyabufuzi akoze ki? Avuddeyo naga tugenda kukola kino, tugenda kukola kino bwe kiti ne bwe kiti. Lwaki tugenda kino? Kankomewo tutunuulire sayansi. Aliwo. Ayinza okuba emabega w'ensonga zino. Kituufu Amerika yabondoose. Si nsanyufu na Isirayiri byegenda mu maaso n'okukola. Era tebiwagira. Onaawulira. Katusooke ndowooza tufune ku lwendo lw'amazzi tukomewo tutangaza. Fokasira nkyawa ekigambo kisa kya Katonda ekiri ku bulamu bwo kirina okweyongera ne success yo erina okweyongera. Obusobozi bw'okuwulira Katonda nabwo bwennyini bulina okweyongera. Tukuba kalulu ako tumuyimuse sebali waggulu musajja tumuyimuse sebo. Baasha muyambe abantu baasha abantu mbayambe ndagire ekyo ekitudde mu lubuto lwo ndagire ekyo ekyenyola ng'omusota kyakamukazi gwenkiragira vayo genda sigaza kimu kujja mu Focus Lunch Hour ewa Bishop Dr. David Livingstone Kiganda Salongo ne Pastor Seni Kiganda Nalongo okwemasoga mukama okuva saa 6 paka 8 ez'emisana. Bishop Dr. David Livingstone Kiganda yagatigwako abasumba abalala bakulindiridde. Focus Lunch Hour. Wagezi enswa kiki wagawulidde agaliwa ekitongole ekiwooza ky'omusolo munda mu ggwanga ekya URA kikuwadde omukisa gumu ate nga gwe gusemba okukozesa ekisonyiwo ku magoba n'engassi ku musolo omukadde okubanjibwa. ky'olina okukola kwe kusasula omusolo ogukubanjibwa omukadde ogutasussa nga 3 ogw'omukaaga 2024. Ekisonyiwo ku magoba n'engassi kikolerewo mbagirawo kyokka ekisinga okusanyusa kiki URA egenda kusindikira obubaka obukwata ku musolo ogwo ng'ekozesa SMS awo ne email yo butereevu osobole okumanya ekikubanjibwa. Jjukira guno gwe mukisa gwokka okusemba naye yanguwa kubanga ekisonyiwo kino kiggwako nga 3 ogw'omukaaga 2026. N'olwekyo sasula omusolo gwo gwokka ogukubanjibwa olwo osobole okwewala amagoba n'engassi naye tosobola kuguno omulungi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda. Welcome to Homi Sterling Schools. Homi Sterling masomero ga Dene Boarding, Nursery ne Primary School. Tulina amatabi 3. Homi Sterling Kamwocha, Chebando ne Gayaza. Wano oba otuuse ku first class standard mu kusomesa si mu kibiina kyokka wabula ne mu mpisa, eddiini, obuyiiya, ebyemizannyo, abaana baffe bazannya omupiira n'aba Proline Football Academy, MDD, computer, library yaffe ejjudde obugule. Tulina bakery ne center, eby'omutindo ennyo, saloon, school garden ne school farm. Abaana mwe bayigira okulunda byonna weebiri. Abasomesa batendeke ddala nasere section yaffe nteketeke bulungi ebizimbe biyitirivu olwo ne tukuwa omwana ajjudde. Homes Darling tulina UNEP Center ate era omwana asomedde Homes Darling abeera wanjawulo nnyo ku essimu Homes Darling Gayaza noti 3935350 ate abakuba ekamwoca noti 4453256 ate noti 4531393 mu abakuba Homes Darling ekyebando. Homes Darling Schools. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments.
We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma, or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Kati tuwogere ki kisobola okuddamu ebintu bino ddala mukama bw'abeera ku luuyi lwaffe omulabi waffe yaali balumi 8 3 mu lumu lwavati ebeneza akona I am prophesying. I don't know where they put you. Somebody is about to stand. Kabwejumbira Bishop ya Dr. David Livingstone Chiganda Salongo. Hey, you must be an asset, not a liability. Ayachita andika agenda chimalidis. Obusumba Sindi Chiganda kayavukibwako amafuta. This is the business between you and God. Something must come to an end. Rise up and say no. Bantu byokutegeeza enteekateeka kazigambula ziri mu giya eza Annual Ministers Conference 2026 luno olukuŋŋaana lwa nsi yonna kuva ne kusoma ezinga 26 ogw'omusanvu okutuuka na 2 omwezi ogw'omunaana August kukuli Center Focus Center Mengo Kisenyi era sigwa mu Kiganda Zone mu kibuga ky'eggwanga Kampala wakati okulira KTV ne Kingdom FM ew'omulabirizi kati nno luno buli ayagala okuwangula totondera luno lulesena aba Brazil Bishop Senio Rosa Bishop Levi Silinza Bishop Same Musepa kuva South Africa Bishop Mike ne Apostle Sherry Price nga bulijjo okuva USA Apostle Samuel Kasanka Bishop Dr. Michael Chase bebakulembedde ab'Uganda n'abalala ntoko abayimbi ntoko luno olukuŋŋaana lwa Annual Ministers Conference olwa 2026 session za kubeera 2 esooka okutandika ku 7 ez'emisana mulanchawa okutuuka ku 7 ez'olweggulo ate olw'olweggulo okuva ku 10 ez'olweggulo okutuuka ku 1 ey'akawungeezi luno olukuŋŋaana lw'abantu bonna lw'amafuta gonna kubanga abaweereza bonna bajja bambadde amafuta gonna the Annual Ministers Conference 2026 byonna nga biwagiddwa obuweereza bwa Center Focus Center National Busters Platform of Uganda Kingdom Jewels Focus Grammar School KTV the Kingdom FM. Kino kigambo bigambo ne Dr. Bishop David Livingstone Chiganda okuva ku Center Focus Center abalala bonna basaga busaazi omulogo akyasinza okubeera ne capacity asobola okwogera ebigambo ne bikwaffectinga asobola okulangirira ebintu ne bikwaffectinga omumanyi si neiba si nabbi obulimba oli gwotya si musawo Muganda si musawo mu Tanzania si musawo mutoolo si munnakenya si musawo munyankole nedda kyoli afuwa emmendi mulira omulogo wali most effective, the most effective witch who has the capacity to bewitch you and distort your destiny is no other but you. Gwolimu ebigambo akamwa ako baakateekamu obuyinza olulimi lwo luliko obuyinza obuyatula ebintu ne bitonda olulimi lwo lutonda abamu lukosa bwe kubanga temumanyi you don't know how dangerous and how effective your tongue is. Abamu mulwekozesaako abalala mulukozesa ku baana bammwe olulimi lwammwe mwana kunyiiza kubanga yasomye bubi siringiza emitwalo 25 gye wawako kenda gadde nola bagigenze nnyo n'onyiiga nnyo n'ogamba naye ddambo lino ddambo gwe oyonoonye sente zange otegedde kyoyogedde otegedde kyogambye mitwalo 25 kati ogigeranyiriza ku vali yamwana mulangiriddeko okufa dambo gwe omuyise dambo ekyo kibadde ekigambo mu bigambo ky'essaawa eno olwo 3 Kingdom FM. Oli mu kyombo oseeyeeya bwabya Martin ne Professor Brian Kirangwa. weewaawo twongera bwongezi kwebaza eri gwe munnayuganda akyekuumidde ku 93 Kingdom FM ey'obwakabaka tukyatunuulira ensonga nga bwe zitambula dakiika ntono nnyo oluvannyuma lwokubanga tuwumbawumba n'amawulire agali ebweru w'eggwanga tugenda kubanga ate tugendako ku masimu eri gwe munnayuganda agoberera ey'obwakabaka wabula nga tetunneeyongerayo nzikiriza nkujjukize nti eby'omu ku ebyo ebigenda mu maaso ebyenteeseganya zino ku lunaku lwa Friday eno
endagaano wegenda okubanga eteekebwako ki omukono naye njagadde ntangaaze ku kino Trump akulaga nti agenda mu maaso n'okuvumirira ebikolwa Isirayiri byegenda maaso n'okukola ddala. Ssaabaminisita ow'eggwanga erya Isirayiri akugamba yes tuli banywanyi tukwatagana ku nsonga ezimu naye bino ebyenteeseganya zabaddewo tezitukwatako. Iran mu nteeseganya be bakkiriziganyizako Isirayiri tebagiyise nga bateeseganya naye beewo batuule. Bino byabadde wakati wa namusajja mu Amerika bye bakkiriziganyizaako. Iran taddamu kulumba nsi ziri mu kyondo kyaki kya Buwarabu. So n'olutalo olugenda mu maaso mu Lebanon nga lulina okukola ki okukomezebwa mu bunambiro ne bakkiriziganya naye oli Isirayiri agenda mu maaso n'okulumba akugamba ebyo biki byammwe ffe tetubiriimu era tetubimanyi. Kati woba tunulidde ensonga zino Amerika kisobokera ddala okubanga mu nteeseganya zino yagendereddemu okuprotectinga okutangira ensi eziri mu kyondo kyaki kya Buwarabu okubibwa omusajja Omuyiraani kuba wali we badde nga tebanagenda mu nzikiriziganya ng'Omuyisirayiri bw'alumba Omuyiraani atwalira wamu nti mu Amerika yakirimu era nga kuba Muyisirayiri Omuyiraani ku mulundi ogwasembyeyo ne mu nsi eziri mu kyondo kyaki kati Amerika ekiri emabega olenga nga agenze mu maaso n'okuziprotectinga oba n'okuzitangira yakulaga nti twakkiriziganyiza naye Omuyisirayiri byagenda mu maaso n'okukola naffe tetuli musanyufu naye gwe Isirayiri kiki ago sima kwekansa ng'olwo kitegeeza nti Isirayiri senga eba erumbye Iran wenganga Isirayiri nga yo kuba biri twakkiriziganyiza era ffe twakivuddemu. Simanyi oba okifuna bulungi nkitegeerera ddala bulungi. Era musajja Omuyisirayiri ebikookolo byagenda maaso n'okukola kyawaliriza Omumerika okuvaayo Omuyiraani okuvaayo n'agamba essaawa yonna tugenda kubanga tukwanukula nga baanukula Isirayiri neetegeeza nsenga mukola ensobi ne mutwenganga tugenda bakuba n'amaanyi gaffe gonna. Era Isirayiri neetegeeza nti tugenda kuva ku ttaka lya Lebanoni lye twakola ki gye twesenzaako. Ssaabaminisita yavuddeyo n'ayongera okikakasa kino n'agamba nti nga yakyali Ssaabaminisita tabalikiriza nsi ya Iran kubeera na nuclear. Trump ategeeza mu bye bakkiriziganyizaako Iran yakkiriza obutabeera na nuclear newankubadde ng'ensonga ezo baakutuula ku mmeeza oluvannyuma lw'ennaku mukaaga babe nga bazikaanyako ezaki balabe bamusaanyizaawo batya uranium gwe balina. So naye binaggwa bino nze ndabanga enteekateeka eziriwo tezinakubeera nnuŋŋamu bulungi tebinnabeera birungamu era kituufu biri awo tebitegereka bulungi era tebwewuunyanga emmundu ezzeemu okuvuga mu kyondo kya Hezbollah Buwarabu nabo bagenda mu maaso n'okukola ennumba era olunaku lw'eggulu balina ennumba ze bakoze nga baweereza ebizuka mu Isirayiri wanje kakati nga tukyagenda mu maaso n'okutula ensonga nga bwe zitambula waliwo wano ennyonyi ez'omutabani ez'omusajja Amerika ndowooza katusooke tukutegeeze abakiwatula Parents Preparatory School ssomero ddungi omuzadde gy'olina okuba nga ate otwala omwana wo ali ate na boarding nassalo okutuukira ddala ku ekibiina ekyomusanvu tukutegeeza nti abasomesa tulina abatendeke ekimala ate ng'ebyokwerinda biri gguluggulu tulina n'emmotoka ezitambuza abayizi okuba gyewaka ssaako n'okubaza ate ku ssomero enteekateeka etambulira ddala bulungi abaana tubayigiriza kompyuta tubasomesa ebyemizannyo tubasomesa ebyokufumba ate buli kimu ne kitambulira ddala bulungi tukyawandiisa abayizi okuviira ddala ku bebi kiraasi okutuukira ddala ku P7 tusangibwa wali Kiwatule ku Muvule ssaako ne wali ekitukuto mu ttawuni n'olwekyo kwali ekiwolokoma bulindo enteekateeka gyesige ate buli kimu kitambulire ddala bulungi kubira dayirekita kati mubeere nga ate mwogerezeganya omanye ebisingawo ku 077 2 ne 075 57975 ye Kiwatule Parents Preparatory School twalayo omwana kakasiza ddala nti ebiseera bye eby'omu maaso bijja kubeera mata buta olye ne kanyama ng'omwana asomye yeeyagala. Kale ndowooza tugenda kubanga tugenda ku masimu essaawa yonna naye nga waliwo ezimu ku nnyonyi ez'omutawaana ez'Amerika bomba
bomba nagikutuusaako kkoba ojjukira buli twagera ku B52 bomba twajogera kuno ngamba nti nnyonyi ya mutawaana nnyo yakatawi tesanya yakoze akabenje ate munnange ne mufiiramu abagoba abagibaddeko abadde bawulira ddala 8 wali mu America mu California ensonga bwe zitubizatambudde so nga tugenda ku masimu azikirize era nkutegeeze ky'okusinziira kwa lipoota eyavuddeyo olunaku olw'eggulo yayongedde okukakasa nti embeera egenda mu maaso mu Sudan tennabeera nnungi wano ku mulirwana e Sudan nga mu bbanga okusinziira kwa lipoota eya UN mu bbanga lya myezi 5 kukyanga tutandika omwaka guno abantu abakafiira mu lutalo olugenda mu maaso bali mu 1,000 abantu 1,000 be bakakasiddwa nti abali mu 1,000 just myezi 5 mu lutalo olugenda mu maaso wali luddawa e Sudan naye embeera si nnungi amawulire agavaayo tegannabeera malungi eri oyo abadde ambuuza waliwo adde bambuuza nti ensonga kati zaakolaki Sudan kiyimiridde kitya kwegamba embeera bwetyo bwekolaki bwetambula naye Afrika banange kiki embeera y'entalo bw'owulira ekiri e Nigeria kifumba mutufu bw'ogenda e Senegal nabo bali mu mankatabu na mangazamu nekuluka lwa Bulaaya tebinnabeera birungi nekuluka lwa Bulaaya tebinnabeera bulungi olunaku olw'eggulo Ukraine yabadde yasimula obulumbaganyo obwakoleddwa omusajja Omurussia mu bitundu ebyenjawulo omuli n'ekibuga Kiev yabalumbye yabayisizaamu olwokyo obulumbaganyi bwe baakoze ne baleka nga waliwo cathedral emu ku z'enkizo nga teri mu mbeera nnungi ng'ekoseddwa byansuso era pulezidenti n'ategeeza nti kino Russia kye yakoze kyekimu ku misango eminene gyekyasinze okuba ng'ekola budroni bwe baweereza bwalese mu kibuga Kiev abantu abali mu 14,000 nga tebalina masanyalaze nga gavuddeko gafuuka g'egindi eri egindi ku lunaku olw'emande nga galinga ga kitongole kyammwe kyaki Uganda nago gazimera buzimezi kwegamba embeera teyabadde nnungi nti abasajja balumbye ne misaire ziweera ddala 7 koteka ne budroni obuli mu 6 nga balumba Ukraine naye embeera tennabeera nnungi kiriza peka tugenda ku masimu bufunze obw'ekika ekyawaggulu amasimu go tumaze okuba nga tugagulawo abakulembeze n'abalengedde bangi bavumiridde ekikolwa kino abakulu mu G7 abakulu ku lukalu lwa Bulaaya n'abalala bangi ekikolwa Russia kye yakoze amasimu kwe tuli Kingdom Sebo webale okuwuliriza Sebo ye taata tubawuliriza nnyo buli kadde nga bwe nabagamba dduli mwebale nnyo mwebalire ddala tubalinze mu nsisinkano gumite ku lw'omukaaga ekibuuzo kyange ye taata kikirizibwa ddala kinaasoboka Amerika y'okubanga erutalo erikuddemu nesigala ng'erwana kisoboka kale awaliwo sayansi syndicate omusajja Amerika asobola okusigala ng'ali mabega wa mu Isirayiri naye nga tavudde bulungi lwatu nga tavuddeeyo nga bw'avumirira naye ng'agamba ssebo weebale so ekiro ng'amuyita nga baba teri kiyinza kuggwanga Isirayiri tekkiriza n'Amerika ekyo ekimanyi bulungi ku masimu kwe tuli naye bw'oyita musooka n'ekigambo nti ensisinkano gumite Saturday eno ku masimu kwendi munywanyi weebale tukulize ntono nnyo yesebo mwebale natambula n'okumanya ekibuuzo kyange kiri kimu 2-3 akagolomulo nawuliddeko nti no pulezidenti Trump n'abakulembeze abalala mu Falansa akagolomulo kagenda kuggulwa amasaga nakkakkana ekibuuzo ekyokubiri njagala onkolere rankingi egundi ono omusajja ono owagundi alwanaga ne Isirayiri Netanyahu owa Irani mu nsi yonna mu byamaanyi akwata kifo kyakumeka akasembayo era obuuza nsi ya Irani ekwata kifo kyakumeka
ekwata kifo kyakumeka mu maliga ebyokulwanyisa mu nsi yonna. Ngenda kwanukula nga sinava ku mpewo. Uganda ekwata ekifo kyakumeka mu Afirika ate era ekwata ekifo kyakumeka mu byonna byokulwanyisa. Nze bazira kambeereko nga mpuliriza. Kale ndowooza kati ate awo ngenda kwanukulira ddala olunaku lw'ekyako kasseeko eggwanga erya Uganda naye nga kyolina okumanya nze nga tukitegeeza Iran eri mu kifo namba 15 mu maanyi ag'amagye. Sorry, namba 16. Israel eri mu kifo namba 15. Iran eri mu kifo namba 16 ezeriraanye naye bingi ebimatali nga tekitegeeza nti akusingako oba asobola kuwangula oba biki. Tujja ndowooza tandikira awa asigadde Professor Branch Kirangwa mubeere bulungi mweraba.